Hope Shifa Simatusa okutibwa gyatute surprise so nga te Ashakama akiguddeko. Toseetuka birindirire mu bujjuvu. Muje baliko jona gye mutussako engalo kansubire nti olunaku lubatambulidde bulungi nnyo bulungi ddala. Kansubire nti ne Easter tebakoze bubi. Mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Amanya enzo Mumbejja Aisha Naso obutereevu mba nkomyewo okubeera nga ate nkutussaako agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda butereevu era nga nnyongera okujjukiza gwe wenna nti wano ofuna amawulire agagenda maaso. Kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde naye tujja kubeera nga ate wejjusa. Kusaba we video eno like n'oluvannyuma tugende mu maaso naye nga ye Hope Shifa ono gwe tumanyi obulungi akola surprise bannange asimatuse okutibwa gye yatute surprise abantu be yagenzeyo munnange si ba muzannyo ku mulundi guno naye n'omukyala ono ayita mu bizibu bingi eyo gy'atwala surprise olw'ensonga nti bantu bangi nnyo bali eyo naye bo tebamanyi surprise kyeki oli omutuukako okugamba bantu bangi nnyo tebamanyi engeri gye bakolaganamu n'abantu ye aba ayagala abantu be bamanyi be baba bamukyayira kati the moment walaba omuntu gw'atamanyi ate nga zzeewe nga ate yeefuula amumanyi abantu abamu munnange baba bajjayo ebiso kati nno munnaye ne Hope Shifa kyekyamutusseeko ate olunaku olwaleero yatuteyo surprise naye abantu be yaguddemu babadde si bangu era nga naye wolaba akatambyako keeki baagikutte ne bajjeka sukweri kwegamba mukazi wattu yagudde ku kyokya olunaku olwaleero naye nga byebyo bigenda maaso eruye bagamba nti buli mulimu n'empeera ate teri mulimu gutaliimu bizibu buli omu ayina emirimu gy'akola mulamu obw'ensi muno ateekwa okubeera nga ate asanga challenge kati nno munnaye ne Hope Shifa byebyo yagenze maaso n'okubeera nga ate asanga naye nga twebaza Katonda nti akyali mulamu ate era tebalina buvune bwe bamutuusizzaako so nga ate ebyo tubitadde ku bbali ye Ashakama TikTok ono gwe tumanyi obulungi emabegako awe yavaayo munaye ng'atulaga byakoze okuva we yagenda ku kyeyo ng'atulaga amayumba gazimbye bingi nnyo bingi ddala kati nno munange we twogera olunaku olwaleero bamutabukidde ne bamulangira ne bamugeera bino na biri saaka ate n'okubeera nga munange bamubuulirira ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya mukwano gwange okwogerako ki ddala ebiri mu katambi kano bituufu byabadde babulirira Ashakama oba si bituufu ate era biyinza okuba nga byadde tebigenda eri Ashakama yekka nga nawe wampuliriza munange bikukwatako si kirungi kubeera nga olaga abantu biki byokoze biki byolikoga kubanga abantu abasinga obungi tebaagaliza ogenda n'obalaga biki byokoze kumbe ye oli munange akifuna bulala abantu abamu babasiranya n'ebirala ebiringa ebyo kati nno munange ngenda kuba nkulekerako akatambi kano nawe obeeko ate mukwano gwange kyoyogerako wansawo mu comment section tusobole okubeera nga ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno kyenkusaba kiri kye mukwano gwange toseetuka goodbye for now subscribing oba tonnaba teekako akadde mukwano gwange video eno nkusaba ogimpere like goodbye for now toseetuka sebo sokolinde anti salongo salongo anti nkunnyonnyola kano sokolikoli anti oli kale kati agenda bijjako ye wanje ndadensi kino kirabo kya salongo nenalo kale salongo soko nalongo ita salongo soko nedda katusooke tunnyonnyole baana bangi mubaire muliko bakama wakikola otya okubanga osobola okuzimba some of you nabo bwene mu comment section nga muli kuseka muli kwa muti it can't be meaning that some of you muli kubyeyo aye timwekiririzamu you don't think that omuntu asobola okuva ku kyeyo ng'aguze itaka nga era ali kuzimba era nga ali wewale okutuuka ku myaka 45 ng'otambuza kasooli nyabo oba ssebo kadaama sekadaama gana amaalo ge mugenda muzunza ku social media nga buli kantu ke mukoze mujja ne mukalaga mu kamera byebimu kubiviiriddeko kuba kitamu okubonaabona okuba nti n'olwaleero ssente zonna ze mukola bazibasabiriza ne muzitwala ewaka mubalabirire obuzibu buva ku ebyo nti oluusi bo tebaafuna mukisa gw'abantu nga Godfather kubagamba nti okwemulisa okweragaalaga buli achievement gy'olina n'ogiraga mu bantu nga weekwese ng'oli mu kusomesa oba kubuulirira bye byabaviirako obuzibu. Tembalaba kubanga bapangisa, tembalaba kubanga basuza basuze, nabo bazimbako ne ziremera misingi, bazimbako ne ziremera madinisa, bazimbako ne ziremera moloplate, bazimbako ne bazitunda nga ne bannaziyingira, bazitundako ne baziyingira ne bazitunda. Ebyo mbimanyi bwamwe mukuze ne bazadde bamwe. Bana ekintu kwemulisa, kintu kweraga.
busimanya ndi mukozi nnyo nkuba bloka ani gwolaga simanya YouTube yansasudde bino simanya tulabye kuba serebu nga nolwairo bobanonya tamanyi waje bali anayinza okunonyeza Beniganta anayinza okunonyeza Aziza Bafana nga teri wana musinga raga mu East Africa yonna naye aliwa anayinza okunonyeza Balatinum bakireba je baba cutikaye bafunikira babba mataala ensonga eva ku kintu eki programu ezo n'amativi gazina ag'okuleeta abantu beerage naye muzeewale banaye abantu balogo abantu balina ebiiso abantu balina ensaalwa naye eva kuki kunoonya bizibu ebizibu tebinoonyangako omuntu ye yeenoonyeza ebizibu bye kati n'omwana ali mu kulaga simanyi obaddala obuyumba bwoba biki oli mu kwetemerako ttaka ku myaka 26 25 ozimbye obuyumba ku myaka 4 oyinza okukuba ku chapati ng'ate osula mu kasiisira naye ng'obuzibu bwava obu abantu abasinga obungi buli lw'obalaga ekintu ky'olina bo bakitwala nti oli mu kweraga oli mu kuduula oli mu kubalumya era bakolako ng'amateeka be galagira amateeka g'ensaalwa obulogo obulyako obulabbayi n'obukenuzi ate nga Katonda yabawa ekitone bwe bakikolako nga kikukwata bane abaana naddala bali mu diaspora ne bana bavubuka abafunyefunyemuko ku busente mukendeeze ku maalo simwe musoose olwero singa akutuma mu lwana bwe yali afaanana teri ayinza kumundagako mmwe singa akutuma BMK omundeetere BMK akubula singa akutuma mabirizi bwe yali afaanana tosobola kumuleeta singa nkuleeta ntakke tosobola kumuleeta naye nkutuma ndigendetere ntakke bw'afaanana essaawa eno kuba yakyali mulamu tosobola kuleeta ntakke naye olwakuba okuza akagaati ogenda okaleebeesa ekkubo lyonna naye nga nenanyini beekeri tomanyi bwafaanana olwakuba gwe oli nkoko olubiika akagi n'oyasamira ekyalo kyonna ne kimanya nga bw'obiisa akagi naye ente gye bakamamu amata agamala ekyalo ekiramba teri aligiwulirako ng'emuwogganira nga bagikama era woowulira ekaabo manya waliwo omwana gwayo gwetalaba oba nga ndwadde naye gwe ow'akagi ekyalo kyonna kirina mumanya nga bw'obiise kyova olaba ejjinja obuyinja likutta bakuba bukuba ejjinja pa enkoko yange bagikubye ejjinja neefa bannaaye mukomye amaalo bampita Godfather mukomye amaalo oyinza kitwala obubi naye olikifuna bulungi gye bujjeyo mu maaso mukomye amaalo bw'akivumenti si bamwe mukoze mu bukweke tambuza ebigero lyakusanga aseke naye nga n'emmotoka wagireseeyo wakatoyaga